Abatuuze mu kitundu ekya Mengo kakeeka mu division y'Erubaga bali mu kusattira olw'amasannyalaze agabeera gavaavaako buli kaseera, ekintu ekiviirako ebintu byabwe okwonooneka nti nga biyitamu amasannyalaze. Nga muno mwe muli aba stationary, abasiika chips nga beeyambisa obuuma, aba welding, aba saloon n'abantu abalala. Ye Michael Mugabi nga neekolera gyange mu kibuga Mengo era ng'alina stationary agamba nti amasannyalaze ebiseera ebisinga gagenda mbudde bw'enkuba nga tebabategeezezzaako ate nga tebalina generator. Bw'atyo asabye gavumenti era n'agikubira omulanga n'okulowooza ku bbeeyi y'amasannyalaze kubanga unit ya bbeeyi nnyo. Munnange ensonga ekwatagana n'amasannyalaze mu bizinesi zaffe zino kuba bizinesi eno ya stationary etambulira ku masannyalaze. Singa amasannyalaze gaba gagenze tusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo. Bw'obanga olina client gw'okolako amasannyalaze ne gagenda kitegeeza client oyo tojja kusobola kukola ki kumukolako. N'obuzibu bwe tusanga mu biseera by'enkuba, enkuba bw'etonnya nga nnyingi ebiseera ebisinga abawumema amasannyalaze bakola ki bagaggyako. Obuzibu obusinga ng'ate tetulina generator, so singa omuntu aba alina generator aba asobola okuteekako n'akola ku ba client. N'ate obuzibu obuva n'abo abalina generator kuba bw'ateekako generator ayongeza ebisale by'okukola ki byasalira abantu obbakolako. Naye nga enjeno singa kibadde kisoboka amasannyalaze gaali badde stable wakati mu kibuga abantu esobola okukola emirimu gyaffe bulungi nga tetufunye buzibu bwonna. Nga tumanyi nti Uganda amasannyalaze amangi geekola wano, amasannyalaze ageetundako e Rwanda, etundako e Kenya. Naye era tusanze okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo kubanga ebbeeyi y'amasannyalaze e Uganda ya bbeeyi okusinziira ate gye bagatunda mukama wange. Tubadde tusaba gavumenti etusalire ku bisale by'amasannyalaze uniti ya bbeeyi nnyo. Ye ate mukyala Vanessa nga naye mutunzi wa ngoye e Mengo ng'alina ebyalaani ebyeyambisa amasannyalaze okusobola okutunga engoye, agamba nti olw'okugenda kw'amasannyalaze beekanga era ne bamaliriza nga bakoledde bwereere olw'ensonga nti engoye z'abakasitoma baba tebannazimaliriza. Era agenze mu maaso n'ategeeza gavumenti era n'agikubira omulanga wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze okulowooza ku bbeeyi y'amasannyalaze era kubanga nayo eri waggulu nnyo, n'okubategeeza nga amasannyalaze ganaagenda basobole okweteekerateekera embeera eyo. Era mu bufu bwe bumu agambye ebiseera ebimu amasannyalaze gakomawo nga mangi, ekintu ekiviirako ebimu byabwe okwonooneka nga amasannyalaze gamaze okubiyitamu. Ekisooka gagenda n'okukomawo oluusi gaba matono, kati gaa tegasobola na kukola kuba kikozesa amasannyalaze nga gawera. Kati oluusi we gakomawo gaba matono nga tetusobola na kukola. Ate n'ekirala kasitoma oluusi engoye aba azaagala mangu, kati oba omudireyingisizza ne mubaawo obutakkaanya mba temusobola kukola ki kukwatagana ne kasitoma. Oba omudireyingisizza ate nga naawe ofunyemu obuzibu kuba kasitoma tomutuusizzaako saavisi ye mu budde, kiba kikkosa. Ayinza okugamba sigenda kusasula oludde okumpa ebintu byange n'okakkana ng'okoledde bwereere nga tofunyeemu. Era muba musigadde temukolaganyaga abantu baawo tebaagala kukola, abamu bwe batyo bakitwala. Naye ng'ate obuzibu oba toyagadde kukola naye amasannyalaze kyenjagala batuyambemu. Ekisooka amasannyalaze gava wano waffe wano, n'ekisookera ddala bagatuseera ate nga gaviira ddala wano eno. Bandigezezzaako ne batugambako nti olunaku bwe luti ssaawa bwe ziti amasannyalaze tegagenda kubaako, tusobole okweteekateeka ne betukolera tube nga tubaawo ebintu byabwe bibudde ne tubannyonnyola. Mu kizibu kye kimu eky'okugendagenda kw'amasannyalaze, Kalo Nangonzi naye nga mutuuze mu kitundu ky'e Mengo era ng'alina stationary agamba nti umeme gye buvuddeko yabawandiikiranga mu butongole ku masimu gaabwe era ne bategeeza nga amasannyalaze bwe gajja okugenda, era asabye ekitongole ky'amasannyalaze okuddamu okukola nga bwe kyakolanga babategeezeeko ng'amasannyalaze ganaagenda baleme okwonoona ebiseera byabwe n'obudde bwabwe nga bajja ku mirimu n'okwonoona transport waabwe. Amasannyalaze gagenda abruptly. Kati bino ebyuma bino byolaba wesanga nga like computers oba tozishatinze down ogenda ogizzaako olusinga tuddako bulungi. Kati n'ekyokubiri mu kugendagenda okwo ga fluctuating, olumu gakomawo mangi, kati olumu gagenda tolabye nakulaba
ne bikuba. Besides that, we gavaako ate ba client olina wo bakolako ng'amasannyalaze gagenze. N'ekyokulala amasannyalaze gano tugalaba bwe gavaako oluusi gadda nga tegasobola mashini tezisobola kupawaringa nga matono nnyo ddala naye nga tegakulaga nti kwegali. Kati n'osanga nga bizinesi erillo tosobola kukola kintu kyonna, abaana bakuwadde ewaka waabwe tosobola muprintinga, tugamba ng'oli awo. So ye disadvantage y'amasannyalaze ga wano. Gavaako tebakyanawunsinga, edda ennyo batuweerezanga message nti tomorrow load shedding from 8 to 5. Kale n'otajja ng'omanyi okuva ku makya paka ku 5 no power. N'otajja naye kati wano ennaku zino gagenda bugenzi. Okaera obujja okola oba oli awo okola waaka nga gavaako. Kati awo ne weesanga nga bizinesi eri solo, abantu bonna abajja be bagenda unless you have a generator. Kale omulanga gwenyinza obakubira nti balina kale okuteekawo notice nti ku lunaku Monday ne Friday amasannyalaze tegajja kubaako ne batuwa n'essaawa. Kati awo totawaana kukolaki kujja kuteekako obuyuuma kufuna buzibu. Kati n'ekirala kyenyinza okubakubiriza okukola, since we have the power tetumanyi lwaki amasannyalaze tegamala tutundwako n'ebweru. It beats our understanding kubanga n'omusolo gwennyini ku bintu mungi. Kati ono yakati omulaba tali regulated bulungi. Olumu oteekako yakandabako units ntono nnyo ate olala ne bazisala oba taxes zigenda wa, because if the taxes we are paying zisobola okuyambako okusupplyinga power amala. Naye kati load shedding kyemmanyi babeera bagabanyamu nti kati bano leero bajja kukola bali nga tebaliiko, meaning power tamala naye ate ng'emisolo tugiwa mingi. Ate abasisi ba chips nga beeyambisa obuuma obw'amasannyalaze bagamba nti okuvaavaako kw'amasannyalaze kibakosa nnyo kubanga amanda gafumba mpola ate era gafumba bubi, ebintu ne bikomekkereza nga si birungi by'amasannyalaze. Osanga nga amasannyalaze gagenze, omuntu asobola okusaba chips ng'ayagala maawo ng'ate amasannyalaze gagenze, oba okumira essigiri ekwate ng'ate kasitoma yeekyanze dda. Kati ate oba nga tolina amasannyalaze ne bakasitoma babula, tebagala bintu bya ssigiri. Kale ebintu by'essigiri enewe si bye birabika obulungi, ate bibanga wobiteekako bibeera nga ofumbi oba amatooke ng'oganyizi. Naye nga amasannyalaze we gabeera zibeera nnungi, ziba zinyira, ziba ziwooma, ng'ate weegombesa n'okuzirya. Amasannyalaze ganguya kyekisooka, naye ate essigiri tesobola kwanguya kintu ky'oyagala mu speed, naye ate amasannyalaze gakikola mu mangwe. Ebiseera ebisinga abantu mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga balina okwemulugunya n'ekizibu ky'amasannyalaze agabeera gavaavaako, era bwetyo tukubira gavumenti omulanga n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze okusalira ekizibu ekyo eddagala, kubanga abantu bangi balina families n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nga bakozesa amasannyalaze, ate olw'okugendagenda kw'amasannyalaze bakomekkereza nga tebafunye kigulira magala eddiba. Joseph Kiyimba ku lwa MRU TV wano e Mengo.